Nchaliko wano njakwata nchaliko wano ojimanyi batamusata nono bali bamutuweredde obutwa bamutte tusinga okwagala tubimanyi babugaba Kazibwe Bashir Mbaziira abanyankole naye saagala Uganda atulaba wonna wosinzidwa kubanga oli tuli bwayise wano waliwo muganda wange atugoberera tuli bwayise olunaku olwaleero waliwo munnayuganda yatiddwa Okutibwa Ssenyange wano we tuli bwayise yakubiddwa amasasi ekiro ekikeseza olunaku olwaleero wano we tuli mu bwayise Okutibwa Ssenyange omukulu w'ebikonde nakinku atiddwa ekiro ekikeseza olunaku olwaleero katogereko n'abatuuze abali wano kakati Zebula yakubiddwa amasasi ne bamutta essaawa zino abasirikale bakatuuka essaawa zino ne bagamba batuusa essaawa zino basibyewo akaguwa omusajja yatibbwa emmotoka droni zaze bbiri tezirina namba buleti ne bazivuga bazimanyi omusajja bamutuse ne bakuba amasasi ennyumba y'omutuuze omulala omukazi nakati essaawa zino ennyumba ye ayagala bagitereeze ekirala Museveni tumukoye era tukyamwagala obulamu bw'abavubuka abali abayaazi abatadde nakumiranya kituwadde ekyokusalawo onalebo kyagulanyi sentamu manvuuli gye tulina okulonda omuntu bamusekiro kusaawa mukaaga n'essaawa zino ssaawa ziri nnya lwojja okunoonyereza oba okyanoonyereza bano bye bakola balowooza nti batunafuya mitima bongera gigumya bugumya so mwami Museveni agenda Uganda tebagenda girya gimalawo bagenda girekawo kuba n'abalimu bagirekawo bamutwalireko Uganda ye mukaveera entonotono bamutwalireko Uganda ye entonotono agende nayo agivugireko eyo nayo abagyagala nnyo sako tubulire wategeddeko ku kyabaddewo kyabadde kitya musajja yaddusi basajja bazze mu drone bbiri nezipakinga wali nga tezirina namba puleti ng'abalimu bambadde byambalo ng'abalimu bonna bambadde ebyambalo bya bulaaka nga bayina emmundu ne bajja omusajja ne bamukonkona ewuwe bwe balabye nga bwe bategedde embu gyali bateeka mukazi w'ennyala ne bagamba tuwe omusajja gyali ye n'ayitamu ababadde bamuteeze buli wamu abandooza bamulabe wano ng'adduka omuntu atali muyeekera talina na mmundu bamukubye amasasi nga 10 nga kaweesi munnayuganda atulaba tuli wano ebwayise mu St Francis wakati wa St Francis ne Katogo zone mu kitundu ekyakawempe y'Amaserengeta nga bwe mulaba embeera ya nnaku kaseera ka kunyiikaala abantu baffe ab'ebwayise abantu baffe ab'ekawempe tukubiddwamu encukwe omuku bakubibwa ebikonde nakinku Okutibwa Ssenyange mando abasajja bazze ekiro ne bamukuba amasasi twogeddeko ne namwandu n'atubuulira ebimu ku ebyo ebyabaddewo atutegeezeza nti nno bazze mu drone abalala bagamba zaabadde 5 abalala bagamba zaabadde 2 naye namwandu atutegeeza n'atugamba nti bazze nga gwe bagiridde bamumanyi ye Okutibwa Ssenyange ne bayingira mu nju ne bamugoba n'abuuka ekikomera n'agwa wabweru so yabuuse ekikomera n'agwa wabweru namwandu antegeezezza ne bayingira munda abalala ne babuuza kooki afulumye kitegeeza babadde bamumanyi n'abagamba addusa agenze omusirikale n'agamba eyabaddeko omuwanvu okusinziira ku namwandu omusirikale n'agamba nti kale kirungi bw'aba afulumye agenze agamba yabadde mu kiyumba kya nkoko kooti yabadde ku TV mwami Museveni kireto Okutibwa Ssenyange abadde mugizi nnyo wa NRM nnyo ng'alaba TV speech ya Museveni yabadde akola ku TV mukyalo we ng'ali mu kiyumba kya nkoko so bwe byabaddewo ebyo n'abulira omusirikale nti omwami wange afunye omusirikale n'agamba kale ekyo kirungi ne badduka emisi ne bamugoba
namugoba paka lwe bamulya wano bamutidde wano we bamupidde akamaliriza nga bw'olaba. So embeera bwetyo bweri wano we tuli ebwayise, embeera bwetyo bweri. Kooki Zebula Ssenyange akubiddwa amasasi mu kiro ekikeseza. Katugende tulabe biriwa. So ebituli by'amasasi wano we tuli munnange atugoberera wano n'essasi eddala lyayise wano. obudde bwabbe mukoleramu bwakoze eki baweddeko nga babakwatidde awo abamaduuka naye kati essaawa zino bagenza okuba omuntu ssaawa 6 abebyo abadde bakuuma muno abalawuna abadde babadde bafudde. essaawa zino kati butambula bubeeri wano butukwata nekutukwata mutambula leeti obudde bwaweddeko abamuse batambudde budde nga bukyali kumakya era babadde bo balazeewa lwaki bakwata omuntu atambula ebibye ne balekerera abatemu bo nga bbe ekitegeeza be batemu era be batukuba baleke okutugamba nti batukuuma kafiyu kati obudde buba nga badde bwaweddeko abo abamuzibye bayiseewa ekigenda mu maaso kyakwennyamiza nnyo eri abantu baffe ab'ekawempe era bino bulijjo bye tugamba bannayuganda nti tuteekeddwa okulabika nga twebeereramu. Gavumenti bwebanga esse musajja waayo Kooki Mando musajja wa Museveni abadde amuyirawo omubiri kitweraliikiriza nnyo ku balala abawakanya gavumenti. Mwami Museveni atugamba sekiwalingi ya future. Sebo Mwami Museveni eno ye sekiwalingi ya future gy'otugamba nga abaana bo abazzukulu bo osindika abasajja bo ne babeera nga bakola ebikola ebifaanaganako bwe biti. So tulina okukkiriza olunaku olwaleero nti bannayuganda ekikoleddwa wano kino si kipya. Batta Kawesi, batta bassa abantu bannyo kati basse Zebula Ssenyange. Okweralira kw'amaanyi ekisinga okutukwatako ffe ng'abakulembeze Zebula Ssenyange bamutidde mu kiseera nga tugenda mu kalulu. Abavubuka bano abali mu 10,000 ab'ebwayise ab'ekawempe Ssenyange yabadde abakkakkanya. Kati olwaleero banyize komanda waabwe abadde abakkakkanya. Tetumanyi abavubuka bano agenda bagamba butakola birala byawukana ku ebyo ebisuubirwamu. So kweraliikirira bwe kuli awo gavumenti muveeyo munnyonnyola abantu bano. Ekisinga obukulu si kunnyonnyola, ekisinga obukulu kutuwa assurance nti ebikolwa nga bino eby'obumenyi bw'amateeka tebigenda kuddamu. Naye era ne bwe tunaayogera tutya tebakyalina kye bagamba ggwanga lino akaseera kawedde ennaku z'omwezi 14 omusaayi gwa muganda waffe bannayuganda ne bagenda okubanga bakusasulira bayita mu kalulu abawulidde ng'omusajja oyo bamukuba abasajja bo nga bagenda bugenzi maaso kukola ki okuba. So embeera bwetyo bweri. Olunaku dictator lwanaavaako bannayuganda ffenna olunaku lwetulijaguza tujja tugamba n'abaana b'abaana baffe kati batta abantu baabwe kati yefudde namuswalya ku nswazi kati atta bantu be ali mu kutta bantu be. So embeera bwetyo bweri. Gasi tufune bufunyi wa oludinda asale wano. Asale wanaddemu tuli wano eno ebwayise akaseera kakusobozebwa nga bw'ogoberera wano we batidde Kooki Zebula olaba bamukubidde amasasi. Maama olyota kyalutidde okwogerako naffe sebo Mando soko tubulira badde omumanyi
obadde omuyita otya ki ekyabaddewo bakugambye n'abagamba munsonyiwe bamukuba gwobeera wa beera eri malimali bawudde amasasi kuba neku eden nakusasi bamukubye amasasi 2 mu mutwe mama yagamba okay sebo kikyomanyi ku kyabaddewo ekyabaddewo ketubadde wali eri wa ali chairman ali awo yes netufuna amawulire nti owa ready to kubeera ekyanka ye nyini nga yatugamba okubeera amawulire gavudde mu ye nti embeera egenda kwonooneka omusajja gujja owa ready to netukkirira buli omu neyeeseka netudduka ng'abagamba ku simu ng'abagamba ati just ndoza yafunye information naye yennyini wamuwulidde nga yakyogera just amawulire gatuuse batugamba nti zebula yennyini agambye nti obusajja bukola ki bugenda kukkirira buli omu atambula akola ekyaddeeka netukkirira twabaddewo ne medihaiti awo ne bakyali ne bagenda era netutamba netugenda nenzira ewaka naye nakatuuka ewaka nga nakamala okugula capati nempulira amasasi nga gavu nesasobodde okutegeera kati okujja okufuluma nga bagamba zebula bamukoze bamukubye amasasi bamukubye erimu wano bulago nerimuyuza nomuyuza wano bamukuba n'amalala 2 mu mutwe so embeera bwetyo bweri munnange bwayise wetuli wano wenyini wano we bamutidde embeera bwetyo bweri kaseera ka kuyongobera nakwekubagiza wetuli wano so twagala kuddayoko okurecountinga nga bwe byabadde soka tuddeyoko ewaka so wano we bamutidde naye bwe yabadde atambula ngadduka yayise eno katuddeyoko tugende ewaka wa kochi zebula kulaba ekyabaddewo kyennyini tuli wano bwayise mu kiyongobero ndi maama nkyaliwo so tulage eno so tudda tugende no wa coach zebula bamutidde tuyita wano eno gye bamugobedde ngadduka tudda wa coach zebula gye bamutidde muganda nga mitawaana banna tawaana muganda wange mbeera bwetyo bweri be bantu beekawempe boolaba amazigo oluvannyuma olw'okutibwa kwa coach zebula bamanyi kyebakoze maanize ngabuulira tebamanyi kyebakoze oyo gwe basse abadde musajja alina asolo gambe mbogoma zisika tebamanyi kyebakoze be basajja ba coach zebula Ssenyange wangi weze kampe kati ekyankalanye embeera ekyankala so abadde komanda tubadde tetumuyita zebula oyo abadde si zebula abadde komanda zebula abadde komanda abadde tayitibwa zebula abadde komanda kati komanda bw'abanga attiddwa mu ngeri efaanana bweti ate nga abamusire nnyini basajja be fe tetumanyi bamusire bamuse naye kyebakoze tebakimanyi zebula adasobola okugamba abaana nti temukola fujjo abaana ne bakuuma eddembe kitegeera zebula badde asobola okontrolinga abaana bonna mu ghetto zonna mu boxing community ng'asobola obagamba abaana temukola fujjo ne bawulira eddoboozi lya zebula yenna eyase zebula fe tetumanyi obaani naye yonna yakikoze fe tetumanyi kiddako
mbeera bwekyo bweri takwata mundu zebula takwata mundu kitulumye nnyo bamusenga we batabaka wesi kitulumye nnyo kyamaanyi kitunyize ffe abeebwayisi kitulumidde ddala Seeka Bashir tetujja kisirikira kisusse basa abasiraamu bazine ku bantu abatakwata mundu kinumanzi maziga mangi wano toyinza kulumba muntu atalina mundu n'omulumbisani mundu n'okuba bukubi bullet otali nsonga kikolwa kyafudde kye batukolako nga bageto youth mbeera bwekyo bweri wano ebwayise mbeera bagezako kulaba bonja kyetuzaako naye kyebatukoze kibi nnyo owulira otya nga komanda wo bamusse bwe bati sina komanda nti wazi komanda wange nze zebula yanfudde ekikyendi zebula ye muntu atabbangako wadde akabiriti k'omuntu naye bagezako kulaba bavuuka kyetugenda kuzzaako okola kimanyi kyabadde atukumaakuma abadde atubuulira netubeera wamu netwebeereramu tutakola nsobi zonna kuba tunoki abadde atwagaliza okubeera abakabi naye kyebatukoze kibi nnyo kino kibi tuli banyiivu naye babondya mugume abantu ffena mugume kiddako mu kimanyi 2021 muganda wange amaziga agakuyitamu blood kiki amaziga gampitamu olwamunaffe kooki waffe komanda zebula omusajja abadde omuntu mulamu omuntu w'abantu atera tugamba muleme kwenyigira mu byabufuzi muleme kubanga muwanyisiganya ebigambo atugatta nze yanfudde kikyendi ndi bokisa nva luweero naye oluwulidde nti zebula yafudde nkedde bukeezi kulinnya naye nyoleddwa nnyo babokisa bannange bonna mwenna mbakubiriza tubeere bagumu tugumire wamu ffenna tunyolerwa wamu nti kitukwatako ffenna ne bakokyezi naye tufiiriddwa omusajja abadde asobola otugatta babokisa ne bwoba ofaanana otya ne bwoba ofaanana otya abadde asobola otugatta ffenna nze siri bokisa siri bondya abadde takyali wababondya yekka zebula abadde buli muntu yenna ng'amukwatanga wooboze zebula neiba wange awo naye wano tewabadde tewakyaliwo obubbi bwonna ku kitundu zebula abeera mu byemizannyo byonna mu ludo abeerayo ne muzannya naye mu mbeera yonna mu mupiira abeeramu zebula tetufiiriddwa ng'abeebwayise wabula tufiiriddwa ng'eggwanga lyonna zebula ava wano agenda eruweero n'abagamba abaana baayo bonna ne bamuwuliriramu naye abakoze ekintu kino tebamanyi kiki kye bakoze tebamanyi buzito ki bwa zebula tufiiriddwa omuntu w'omugaso ennyo eri si basajja bakulu nze ndi musajja mukulu naye zebula abadde andaba nampa respect ey'ekika ekyawaggulu ate nga siri bondya nansanga naŋŋamba muzeeyi wange tufiiriddwa omuntu w'amakulu ennyo mu kitundu kino okutwaliza wamu eggwanga lyonna weewaawo toyanza nnyo embeera bwetyo bweri tukyali wano bwayise buli gwolaba ebigambo byamuweddeko twagala kugenda mu maka g'omugenzi zebula yesebo taata nga mitawaana bannange weewaawo so wetugenda wano tulabe oba tunaayogerako n'abamu ku baabaddewo embeera nga bwe yabadde gano ge maka g'omugenzi zebula so tutuuse wano ewaka kitalo munnange kitalo munnaye kanzidde mukola mukwano guma tulabe wanjima tuyingira munju nga mitawaana bannaye tugendeko munda wano
Omukyala ali tuli wano okulaba omukyala Namwandu ono ye Namwandu omugezi zebula Namwandu wa zebula tuli wano bwayise maka g'omugenzi Zebula Ssenyange oyo gwolaba mu jampa eya red ye Namwandu wa Zebula eyabaddewo byonna nga bibaawo ye mukyalo oyo gwolaba oyo aliwo aleese eddagala aleete amazzi. Maama kyabadde kitya olunaku lwajjo? Olunaku lwajjo naamutwala statement kumaliriza. Olunaku lwajjo nabadde naleese obukoko obwo okubulunda. Kati zabadde mu ssaawa 5 nga kambere mu bukoko buno muveemu nga mutaddemu lumu ebbugumu. Ngende mpumula omulundi kigumu. Nagenza owulira nga mpulira ng'ebintu bikoona biyiika. Nebuuza kiki nenfuluma. Nadde nfuluma bwenti nansiganyiza ne Zebula. Nembuuza kiki teyanzizeemu kati nze nengenda neeyongera eri mu maaso. Bwe nagenza okubikulamu enti kati nga ndaba abasirikale bangi. Abasirikale we bali bangi ne bangamba open the door. Kati nentya nesooka nyimirira. Simanyi oba eddakiika yaweze kuba yasuse namu. Neŋŋamba kati nga mpulira nkunze nga ngamba bankole ki neŋŋamba kana bangamba open the door nenzigulawo olugi nenzijjako ekkofulu. Bwe nagguddewo bwenti omusirikale omu n'ayingira yabadde ne pisito n'aginteekako bw'ati. Nakusonga pisito mu mutwe? Naye bangambye kakini nenzika wansi nfukamira nteeka pisito nangamba Zebula aliwa. Nemugamba simanyi Zebula gy'ali. Naddamu nambuuza Zebula aliwa nga banne bwe bayingira. Nagenza okulaba nga badda sayidi zeeno neŋŋuma nenyimuka. Nebagamba temudde eyo bannange wano ekisenge kino kirimu baana bange eri mu manki waliwo mutabani wange nenfuluma nabo nempita mutabani wange nemugamba Isaac fuluma wanika emikono waggulu nenzikakkana awo wansi nenfukamira. Kati bwe nafukamidde omusajja najjayo oba ku batuuni oba kakiika vaayo kati nekawanvuwa nakuba mutabani wange. Kati omusajja omu omuwanvu naŋŋamba jangu tugende nantwala mu sitting room nanfukamiza namuza Zebula aliwa. Nemugamba simanyi Zebula. Neddamu namuza Zebula aliwa adduse ng'akakkanye. Nemugamba nagamba okay it's okay bw'aba adduse. Nadda n'abeera ne banne eno nankwasa munne ne tudda eri wabweru. Twaze eri wabweru abasajja ababaddewo abasirikale abalala ne baŋŋamba kakini naye nenfukamira wansi. Bwe nafukamidde wansi nembeerawo awo. Kati newajja omusajja omu ng'ali mu leeya ayambadde jaketi ya brown. N'agamba oyo ye mukyala we waliyo n'abaana. Kati nadde nsitwaba nti omutwe okumulaba ne baŋŋamba tozaawo omutwe wansi. Nenzizaawo omutwe wansi bwenti. Nagenza okulaba omusajja yambuuza Zebula aliwa ng'afuluma ng'adda ku left. Bwe yazze ku left nembeera awo nga nfukamidde nga mutabani wange ali eno n'abasirikale abalala. Kati bamaze mutabani wange ne bajja naye wabweru ng'awanise emikono
ne tubeera alifu bwemin bonna ne bava eno side eno eya left ne bavaayo bonna ne kubeerako omusirikale n'agamba bano ate kooli abo baleke tebalina buzibu ne bakwata ekkubo ne bagenda ne tukumawo munda kati twakomyewo munda neyiba wange najja n'ambuuza mwami Senabulya mama Diva muli bulungi ne mugamba tuli bulungi kati ntano ngamba kino kibadde ki ne mugamba simanyi ne mbuuza tatawalira kyakugambyeko ne ngamba tewali ne tusiriikirira ne ngamba tuweere ebintu endabirwamu tuzigyewo tabani wange n'agamba bwe tunaazeera nga tata taragira tuzi recording zibeere kuki ku simu bwanajja tunaamulaga eki ebibaddewo etu recording kati twabadde tumaze okurecordinga tugenda kwera tugenda okuwulira bagamba waliwo omuntu gwe batidde wali nga nziruka ngendaba omuntu nenzijukira ndese essimu mu nju nenzira okunona essimu mutabani wange n'agenda nabadde nzirayo nga maze okufuna essimu mutabani wange n'akomawo ne west bag ye ng'agikutte n'aŋŋamba papa bamusse nandaga west bag ng'ejjudde omusaayi nengenayo nenkonfaminga naye nga abaami abazze wano mu bungi bwe babaddeko emmotoka nazirabe zabadde enjeru nga zipakinze wali opposite outspan ebyenna basaabira naye abantu bagambe zabadde numberless nga ziri tinted naye ze nazirabe zabadde emmotoka bbiri bazita drone naye bonna babadde beesabise nga tosobola kulaba kino ekyawaggulu nawano okoma kulaba wano wooti nakano okalabira wano booti ng'osigazaawo maaso gano bwe kati nga koolabako kokka nga tusobola tegeera nti ono yaani oba ono yaani kati mama mu nnaku bino nga tebindabaawo emisana kyabadde kiti embeera yabadde etya era kooki ayinza okuba yadde akubuliddeko okweraliikirira oba ebyetoolodde obulamu bwe twazuukuse naale nina okunayinkoko ezo oba ozibuukinga osasula half of it naŋŋamba kangenendete sente nkuwe sente ogenda ogule ki osasule balance w'enkoko ogule n'emmere yaazo na buli kimu ekizigenderako naye n'agenda n'akomawo kuba yaŋŋambye alina meeting gy'alagamu eri agent n'agenda mu meeting bayisamu zabadde mu 7 oba 8 awo n'akomawo emisana n'abeerawo naffe naddamu n'afuluma n'agenda namala n'akomawo akawungeezi kawungeezi ekomye essaawa nga mmeka mama yakomyawo nga ziringa mu ssaawa 1-2 emu awe wati lwakuwongera ebikoko no gyadde embuzi obeera olina okubeeramu buteegatta biki kati namuwulidde ng'akomyewo nga bagamba akulaba muzeeyi ali ku TV kati abaana bonna ne bavaayo omuto n'angoberera mu nkoko omulala addako Dovina nasala bagenda nabe omulenzi yabadde muli mu room ye kati ne tumulekayo mu sitting room nga ye alaba TV yekka nga ffenna tuli sides eno so tewabaddewo threat yonna ku bulamu bwe mu nnaku ezisoose oba abantu bamulondoola oba mbeera gy'otategeera nedda kubanga nze mbadde manya ekimu stress nga kintu kimu yali expecting a fight e Russia ne bagikansolinga nga mubuuza nagamba fight eno yampisa bubi nali ngyetegekedde nnyo nga kimanyi kyekimu so bwaba nga obaddewo ekimusumbwa ebadde fight gye basazaamu naye sigamba nti obulamu bwabadde yeraliikirira ekintu kyonna siinaako threat yonna gye mbadde sofa security ziri mu ssaawa 4 plus ab'ebyokwerinda bakugambye eki ab'ebyokwerinda uno omukyala atwala statement nga namwe naye tonnabafuna kirala kyonna bakubuuza o anything ye mukyala Mase omuntu Uncle Gideon mwami Kabanda Uncle Gideon anconnectinze ku muzeeyi His Excellency Museveni nenjogera naye ne munyonyola buli kimu n'agamba kasindike abantu abanoonyereza ekintu ekigenda okubeerawo genda tuweereza n'amakugo so oyogeddeko ne President Museveni ku makya yessimu gye nkusanze ng'oliko wano yes ye President bweyogedde naye agambye eki aŋŋambye kitalo nnyo kitalo ddala
naye agenda kunoonyereza atuuke ku ntobo ya buli kimu akimanye obukyabadde. Kale embeera bwetyo bweri wano ye Namwandu mukyala Mase mukyala wa Coach Zebra Ssenyange ebwayise wano wetuli munange bwe bityo byosobola okulabika nti nootegeera manyi nanga mitawaana munange so embeera bwetyo bweri so mbeera bwetyo bweri munange tugoberera tuli Eyakubiddwa awatali musango gwonna gavumenti yamwamikibwa bula Museveni so bwetutyo bwe tuli embeera bwetyo bweri muganda wange wano wetuli bwayise kaseera ka kwennyamira akaseera ka kutiitibwala nga bw'okirowoozaako buli omu maziga ku miranga nabiwo kaseera ka kwekubagiza bino ebibaddewo olunaku olwaleero wano wetuli ewa muganda waffe Zebra Ssenyange tujja genda maaso n'okubanga tubatuusaako bino n'ebirala bingi kutibwako kuzze mu ngeri yakyekanga nga omukyala bwakunyonyodde bwoba nga badde otugoberera naye tulina okukkiriza nti kino kigula luggi kwebyokusomozebwa kwe tulimu ffenna ng'eggwanga wetubagamba nti nobody is safe kino kyekiba kitegeeza bannayuganda teri ali safe Zebra Ssenyange abadde musajja wa Museveni ebitagambika n'obwayise wano mu kawempe naye abasajja bazze nga omukyala Namwandu bwakunyonyodde ne bakola kibakoze so teri ali safe saawa yakwebeereramu tulina okubajjukiza obuvunaanyizibwa bulina okulabika nga mukola olunaku luli ennaku z'omwezi 14 okuleeta enkyukakyuka eya nnamaddala Uganda ebeere ng'efuna obwenkanya buli omu mu layini ye buli omu mu mbeera ze nga ensonga bwe zinaaba zitambula. What about